okimanyi nti nno kutogikwatako bakwata ku kya president kyokka lwaki ahabera temubakwata temugikwatako mbumbu speaker alina okufuga ebisajja bibiri nga president alina okufuga bibiri nga biri mu constitution ebya speaker biriruddawo mu constitution lwaki twakwata ku ya president eya Kadaga nga tetugikwatako kale njagala mugambe nti kale kyebagala kugamba Kadaga asinga president obukulu oba myaka gyegimu lwaki owekuba kukwata mukwata ku ya president mukwata ku Kadaga naye gwe dokita kati kankubuulire simanyi nawe nsobola kugamba kino kintu olanya gwolaba nankani olanya ng'afuuse speaker wa nankani speaker wa parliament Uganda eba tegudde bigwi bagenda giziika ate nga lwaki bagiziika anti kankubuulire omuntu ba omupima kati tulina abantu bafe ab'NRM bali ebidoli bo bali ku kimu tuleeta olanya Kadaga atukaluubiriza otegedde Kadaga yavuddeyo n'atugamba kati kino nkigamba ab'NRM nti program bwe baleeta ekiteeso kya togikwatako yali mu America olanya namukubira esimu namugaa komawo wano nze sisobola bino biteeso bya togikola ki togikwatako otegedde kyemugamba yolanya ndabula ab'NRM abataagala Kadaga wallahi mujja kuddira oyo munodana mu mukwase parliament eyo temulaba nti agonze bwati mujja mukwa nga munna ali mu judiciary mujja bawo obuyinza omanyi omuntu asobola okugonda nga tonnamuwa buyinza ntulina ab'NRM bagamba Kadaga mbu tabawulirira nnyo actually abasinga bagamba Kadaga awuliriza nnyo abantu b'opposition twagala kuleeta olanya musobola okugjawo Kadaga ng'awuliriza abantu b'opposition ne muleeta olanya n'akwata ku buyinza bwati ekintu n'akivuunira genda okeberawo bannankabire they can't be Baganda Muganda however unreliable he can be he cannot be stupid to that level he cannot be you cannot come and stand into this registration house August house and you say we were in SEC we agreed we wrote an agreement between Kadaga and Oranya and after that time Oranya is going to come stupid and very stupid anya government SEC yefuga parliament a secretary of parliament tefuga parliament ekyokubiri any political agreement is bound for any change if the condition and circumstances of which we sign that agreement do changes. Absolutely. Kakati sola kungamba nti endagaano gye twakoze eri political circumstances n'embeera ekyuse tusigale ku ekyo ani akulimbye kati omulamuzi ogenda kula kyagenda okukola tetugenda mwezi gwa kuna ajja kulinda omusango paka mwezi gwa kuna omakati agutandike kubanga balonda speaker mu gwa kutaano akuvuge paka mwezi gwa mukaaga nga tannasalawo ngoma kyafa tugenda tukola kulonda speaker bamuga according to the act number tetusobola kwesimba kuba speaker ng'olina omusango mu kooti pozi bagambe kwa Bobby yagenda ekamuli n'agamba wano tulondawo okukadaga bona ne balonda pozi muna Kadaga yawangula akalu Bobby yagamba tulonda okukadaga President Museveni yatese najja wanaga come 2021 there will be no opposition nga tamanyi nti empologoma emagere egenda kujja ali mu shock kugambi mu cabinet waberawo ebiteeso 218 babateesa ku mpologoma y'emagere bibiri ku Uganda batuzalira kulalira kyenkugambye batuzalira sibe batukanyuga kulalira ne twafuka bazimba bata ensonga kati mwamugaya muyimbi munyiwanjaga bitya waliwo n'omukulu yaga Wisdom mwagamba enjaga no nagamba nti enjaga Bob Wine waba mugamba aginywa nga yemuleetera amagezi bwegato ngenda kutandiko ginywa n'omwana wange ije gimuwanga bucha nga yemuwanga amagezi mere mbagivuddeko tugenda kunyumya bino bya Luwero nagaye President Museveni woddamu mu myaka gino 5 okutunyumiza ebyo Luwero twali Luwero we twagenda mu Luwero ne twambuka Luwero Magufuli yagambye biveeko Magufuli talina bye yanyumya tiyamanyiwo nali echato kakato nali echato nenjira echato ebye Luwero byafuuse Gasiya mu myaka gino egiddako 5 wegiba ginawera omatisolo okwogera nga tekigenda kuwera newe giba ginawera you have 5 years to make Uganda a better Uganda tuli mu transition Uganda kirizagana
mu myaka 5 woba ogenda kuzaala zaala kati mu myaka 5 Uganda has to be better. Actually ne mu 3 boba ozaala nga wagamba togenda kuzaala bana Uganda mbi nze nkugambye zaala Uganda tesobola kusukka myaka 5 oba 6 nga teri better. Alright, the flashlight channel Uganda mikono jaffe mbatumiddeko nnyo mwebale kutwagala mwebale nnyo mwebale ddala tusiima kuba nti no mwasalawo okulabanga programs zaffe no ku flashlight tuli basanyufu nnyo olw'okuba nti no mwatwagala. The only gift we can give you is to keep updating you around the issues that are running out the nation. So we are very happy to see that you are viewing our programs. All our friends in the diaspora, thank you so much for loving us. Abali mu Germany, Kaye agamba nti tubatumire. Abali mu Germany tubatumiddeko nnyo. Mikwano gyaffe mwenna mwatugamba esente zisubukeeyo tugenda kujja ne time tuzifunemuko. Abali mu Austria, Australia, abali mu Indonesia, abali mu Iraq, abali mu Kuwait, Middle East. Waliwo mukwano gwange ali mu Ohio, sijja kwogera linnya lyo. Naye Ohio bamikwano gyaffe mwenna mwebale nnyo mwebale ddala. We are very happy nti mututumiramuko ne mutulaba ne mututambuza tubaagala nnyo mwenna abali mu Ohio, abali Massachusetts, abali mu Vancouver, abali mu Washington, abali mu South Africa na the president wa WhatsApp mu South Africa tukutumiddeko nnyo mwebale kutwagala mwebale nnyo mwebale ddala tusimira ddala kuba nti mwasalawo kutulaba mwasalawo kutwagala. That's ekyo kitumala for you guys loving us. Tugezaako okwebuuza ebiri mu nsi yaffe Uganda era tusigala nga tukyaza abantu ababawo essanyu bamalako stress. Ye mwana omulalo omuyeka yanywa amata omutali mazze mwebale nnyo mwebale ddala. Amini www.ug atunda ebintu ebikozeseddwako anytime tukwetaaga tukukyazeemuko wano tunyumyemuko tunyumize tulabe ebintu ebikola otya otwemu ku magezi. Ajikakoma tukutumiddeko nawe bale kutwagala. Kamanda Hudu ku mashini na mwebale nnyo. Shamimu ennaku zino kyali ayina waali anytime ajja kujja abalabe. So n'olw'ensonga eyo we are happy okuba nti mutufudde kino kye tulinaku olwaleero. Kyesijja kwerabira nti flashlight channel Uganda nti abantu mmwe abamu kweyo mukoze kyamaanyi nnyo okuduplicatinga ebintu byaffe. Naye tekyalabadde kibi nnyo. Please you contact us. You can give your authority of sharing our programs. If not that, we don't know to strike you. It doesn't make sense. But what makes sense is you guys to consult us because we spend time, we spend money to do these things. So no ensonga, please consult us. You call us. Those are our numbers. Send us an email. We can share. You know, we can be together. We can make life better. But we love you so much, all our viewers all over the globe. Mutufudde kye tulinaku olwaleero tubatumiddeko nnyo Middle East, East Africa and Africa at large, especially people in Uganda. All of you, we love you so much. Omwana omulaalo atudde dda ntende wali wano nga twagala kwebuuza biki ebiddako akalo ka president kaggwa bwa LC bwaggwa kati waliwo aka speakership keeko aka mukyala Kadaga abatwalaganya mukulu Kaye wangi boza kuba tulabe ekiki ebitambula mu nsi yaffe Uganda. Abatulaba mbaniriza nnyo amannya gange yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omubwati eyakulya ku mata omutali mazzi ne kuserira aka President Doctor agamba bannange abagira programu eno tuli banna Uganda gwe tofaayo osolo mukubirako ku simu za Gambia awo ne tulanga ffenna tutambulira wamu nga all of us we are happy. Ne twongezayo obubaka nabagamba nti gino emyaka 5 kati abaali bawoggana abatalina bye batugamba ab'omulo obubwemuzi time has stood bo tebalina bye batugamba tugenda sigala nga tunyumiza banna Uganda tuba educatinga tuli mu transition Uganda kirizagana mu myaka 5 woba ogenda kuzaala zaala kati mu myaka 5 Uganda has to be better. Actually ne mu 3 boba ozaala nga wagamba togenda kuzaala banna Uganda mbi nze nkugambye zaala Uganda tesobola kusukka myaka 5 oba 6 nga teri better. Ekyokubiri bannange nze ndi ku Facebook page owandikamu nti Kaye Wisdom
eyo page eriko enamba ya Airtel eri 0701494039 07049439 bw'ogikuba bagaye bateeko video call otegere nti oyogana Wisdom. Tukoye bannaffe bannange mmwe abakuŋŋaanya ebintu n'okuŋŋaanya nti obuyambi bwa Wisdom bannange nedda gwe kuba ku namba eyo oba oyagala kuwa Kaye Wisdom obuyambi ojja bufuna. Tumirako Dr. Nakigambye abasajja ba Dockyard Marina ndowooza lumu actually abajamani oli Mama Sophie na Longo ejamani n'aba Dockyard Marina baŋŋambye enamba za doctor ziriyo ku screen mujja mukubirako baŋŋambye boba basiji bagagga sebayina abantu badayiganda bakolamu batuulaawo ne baddira screen ne bateekako ne bagaa Kayekozi aliriddawa ne bateekako ne basimbula. So tubatumidde nnyo baŋŋamba bakwagala nnyo ate se bakula baddamu amaanyi nti mu Uganda waliwo abali obulungi nabagate baddala akola kuwudduka baada tubaagala nnyo. Promoter Richmond nkwagala nnyo bananga abantu b'omu UK ne mu Europe. We are coming summertime, trust me. Tujja kuba tukyogera wano nga tubabulira ne program. We are going to give you the best show. Jotulawango tubabulira Uganda gyevudde ne gyeraga tetugenda kunyumya bino bya Luweero. Nagaye President 7 woddamu myaka gino 5 okutunyumiza ebyo Luweero. Twali e Luweero we twagenda mu Luweero ne twambuka e Luweero. Magufuli yagambye biveeko. Magufuli talina bye yanyumya. Tiyamanyi nali echato. Kakato nali echato naye njira echato. Ebye Luweero byafuuse gasiya mu myaka gino egiddako 5. Wejiba ginawera omanyi tusobola okwogera nga tekigenda kuwera ne bwe giba ginawera you have 5 years to make Uganda a better Uganda. Tokyatunyonnyola bya konyi, tokyatunyonnyola bya Rakwena, toyina byotugamba. Corruption webe nze nakkiriza nze kati njogera bana Uganda nze nakkiriza nti Museveni tasobola kulwanyisa corruption nze nganze otegedde nengamba omutima gwange bambikakkana ono mukyaliwo muzeeyiwo tasobola kulwanyisa corruption ate agirwanyisa nakugamba luli kakati agenda okukyuka bwati okukwata ono ng'ono amuyita jjajja ono amuyita kojja ono amuyita muzeeyi kati ne bisoboka kyenamusaba kyali eki muzeeyi jja abantu mu ministry ne department ezikwata ku bantu bateeka ebyo mu kugula ennyonyi ebyokulwanyisa amasasi uniform z'amagye n'eza poliisi kati naleyo abapoliisi nga batunulanga kati ne katuni zibasinga okunyirira uniform zansobedde yenna anti kati bebeekolera procurement bebeekubira design bebeekolaki kati yenna yakoze design ya uniform ya poliisi ya Uganda ya traffic ate omunenyeze ekyewaabwe naye abakubanga yekalyanga oba oyo wuudu singa kati bamutadde dda mukomera waja tandisati ne kati uniform byonna balinga babe bataddeko enjegera ku magulu ekyo ekintu kyeka kizito otuluka kuwa poliisi n'omusaasira n'omuga kwatayo omutwalo genda onywa amazzi naye uniform gwennyini okutunuulira teguli mu insensi obukofiira balina uniform gye bakopeya Zambia oba yali yabaki naye yali yabagundi nga bakyali n'abazungu ebyo bibambaza actually yayina ya binu ne ku mulembe guno gwa 21st century okola uniform nga terina sexy tubadde tulina obuwala awo bwanyinaffe nga bujoyininze traffic ng'akaana kakuyimiriza akawala bwe kati mutuufu n'oyimirira ne kagamba olina driving permit n'okagamba baby mutuufu sirina naye kakati bano balinga misamba balinga mizimu giri omutunira budduka bino uniform byawo obani abayiza ng'omanya kati eyo gomanyi enjawulo gye bakoze ku eyo omanyi ate singa baleseewo enjeru ne bafuba bali munaye kwa tubadde tubaweeza sabbuuni ne kati niyo omuwala gwe nalabye wandege yawo abadde mulungi nga anyumira bannange akubaka uniform akeeru n'ogaba bayava makerere naye kakati eno uniform ebalabisa mulabisi alina amannyo bwe gati kagamba kafesi kalungi akayindo kalungi amannyo ge gayagala okuvaava babadde olaba kati uniform eri enjeru ng'olaba abaana abaseeshe nga bajambadde mutuufu ate waaba n'amayinja wano ng'ogamba kyekyo bebe naye kati bano balinga byangwe
gwe tunudire obo yaga kati olaba kati ngoyagala obo simaina kumanya anyway eri uniform simaina wenjijira ya bibi omanyi our traffic police officers have become agile in that uniform agile oba tulina akakofira konna kalinga kankwale ebintu byonna biringa mbijegere naye kagamba ye Uganda yaffe tebalina kitutwala maaso kati ng'omanya waliwo yabadde ayisaawo ddiini wagana yitawo emyaka egi bakomyewo eri enjeru oba esinga kawuze ssente mu lwa musolo ezo kakati uniform waliwo asitudde flat ate nga soomu bibakole ebyo negwe no Uganda kyovola naga doctor nze ndi musanyufu okulaba abaana bagendako eyo Dubai yes wanyiga naye akomawo nga mutufu oyogera ku nsi ennungi n'ensi ensuubizi agitegeera abagirabyeko yes kakati tuliwa Kaye wewano wetuli ama Uganda ye ekyewunyisa nalabyeko ku social media nga bagamba mbu nti state inje oba state oba parliament biri awo eyinza okukola order bawe Oulanyah obwaki oba speaker naye gwe doctor kati kankubuulire simanyi nawe nsobola kugamba kino Oulanyah gwolaba nankani Oulanyah ng'afuuse speaker wa nankani speaker wa parliament Uganda eba tegudde bigwi bagenda giziika ate nga lwaki bagiziika anti kankubuulire omuntu ba omupima kati tulina abantu bafe ab'NRM bali ebidoli bo bali ku kimu tuleeta Oulanyah Kadaga atukaluubiriza otegedde Kadaga yavudde n'atugamba kati kino nkigamba ab'NRM nti program bwe baleeta ekiteeso kya togikwatako yali mu America Oulanyah n'amukubira esimu n'amugaa komawo wano nze sisobola bino biteeso bya togikola ki togikwatako otegedde kye mugamba Oulanyah ndabula ab'NRM abataagala Kadaga wallahi mujja kuddira oyo munodana mu mukwase parliament eyo temulaba nti agonze bwati mujja mukwa nga munna ali mu judiciary mujja bawo obuyinza omanyi omuntu asobola okugonda nga tonnamuwa buyinza ntulina ab'NRM bagamba Kadaga mbu tabawulirira nnyo actually abasinga bagamba Kadaga awuliriza nnyo abantu b'opposition twagala kuleeta Oulanyah musobola okujjawo Kadaga ng'awuliriza abantu b'opposition ne muleeta Oulanyah n'akwata ku buyinza bwati ekintu n'akivuunira otegedde first of all Oulanyah ajidde mu kiseera bwe muleetera ng'akimanyi nammwe mugenda muweta nagenda nabo ate kati munne yali mu judiciary ye atudde mu gundi mu legislation boogera abo abantu b'engulu tebeesigika nze ngamba aba movement abatinkiza n'Oulanyah bali bwe bati Oulanyah waffe bagamba Kadaga agende ngenda bagamba Kadaga oyo lwaki muga okimanyi nti nno kutogikwatako bakwata ku kya president kyokka lwaki ahabera tumubakwata temugikwatako mbumbu speaker inofuga ebisajja bibiri nga president ya inofuga bibiri nga biri mu constitution ebya speaker biri mu constitution lwaki twakwata ku ya president ya Kadaga nga tugikwatako kale njagala mugambe nti kale kyebagala kugamba Kadaga asinga president obukulu oba myaka gyegimu lwaki owe kuba kukwata mukwata ku ya president mukwata ku Kadaga otegedde Kadaga bwe mwaga nalabye n'omukyala simunyirwako gye nenga nabo nno tatumalira budde era zino ZNBS ze zibaleeta mbona yazze kwesimba ku wiya kati kankubuulire let me tell you waliwo aba movement abalowooza nti Kadaga wabawuliriza oba opposition tulina mujjawo Uganda ina ekizibu temanyi kuzimba bakulembeze olaba kuteesa oyo kuteesa engeri gyatuuka ku level y'okuba kigundi president wa UN singa oba bakita batya nefe tutabusi tumanyi president mukulembeze president Museveni bojja n'omwenkanankana oba okoze ekibi ekyasakiririgo Kadaga oyo mulaba Kadaga bw'atambula wane Bulaya kubanga omukulembeze omuntu yenna waba mu nsi yammwe ng'ayina international bodies international countries international media ng'esobola mukavalinga oyo muba mumukwatanga kalira is a leadership material
he can lobby mu UN wa Commonwealth ne walala tosobola kutwalayo bano balwakojo bamwe ebyo mubikolera wano wammwe ne muko lwakojo to speak what of where otegedde kati Kadaga mwandibadde tumupreservinga ne kati abantu abakuba Kadaga nankabirwa can you imagine deorona nankabirwa ng'oli chief whip wa government ng'olina sente zonna otambuzira na bikutiya ne bakukuba akalulu ewali Kato corridor nga ewasinga tribe eri mu Buyinza ne bakukuba akalulu yaswala tribe eri mu Buyinza eri Kiboga yesingayo ye kago bakuba ekiboga nago wali ng'olina all state machinery kye nagamba ono kanakola akagamba we have the maje what maje Minister of Industries nagamba ne n'abakoba ye minister wa ICT yawa byabakama byayina oteekayo yo minister wa ICT nezo za application byabakama byagamba byakozesa kitegedde okubanga nankabirwa n'abakoba yabimuwa naye bamukuba ye minister wa ICT yayina controlling internet bamukuba akalulu naddewuwe taina cha mbuyageze nawabira Joyce bagala kati yayagala kukula president Museveni anti bagenda mu court bamuwangula agenda president timuzeyi bagala miliyoni 4 afiseke bibiri aweye bibiri no musajja muzeyi ngayagadde bwebate bamukula ate kwagala Uganda bano babbibe bamukula kati Joyce bagala yakuwangula ne walondera katako actually oba yamuwangula nawo oba omugamba ki kakati abakuba can you imagine tosola kuddira muntu Kadaga ali ku level ya Kadaga noleta nankabirwa nga yamukuba kyovola nakugambye genda okeberawo banankabirwa they can't be Baganda Muganda, however unreliable he can be, he cannot be stupid to that level. He cannot be. You cannot come and stand into this registration house, August house, and you say we were in SEC, we agreed, we wrote an agreement between Kadaga and Oranya, and after that time Oranya is going to come stupid, and very stupid. Anya government SEC yefuga parliament. A sector of parliament. Yefuga parliament. Echokubiri, any political agreement is bound for any change if the condition and circumstances of which we sign that agreement do changes. Absolutely. Kakati sola kungamba nti endagaano gye twakoze eri political circumstances n'embeera ekyuse tusigale ku ekyo ani akulimbye embeera ekyuse nze Kadaga ndaba na Uganda babakooye nga omala gamanyira kizibu Kadaga nga ndaba bannayuganda babakooye mwe bannankabirwa ng'omala gaŋŋamba nveewo gwe nankabirwa waliriiri eri nga Kadaga alina faamu ye lo farm. Kadaga is a reputable person wano Kadaga yalinga oli Daudi Kabanda yalinga Kaye Wisdom nti wadde awagira President Museveni ne tosobola mukoza bya kisiro. Ye Kadaga nga Wisdom wali wano yasobola okuddamu President Museveni Kadaga omunyonyere bya State House era kyovola yagambye nabadde wano bangamba mbwe call from what is State House Kadaga akuza agenda mu State House ebyo babikanga mu abatamanyi bannankabira the State House said which State House is it a toilet a bathroom a bedroom a kitchen what do you mean by State House code State House ababerawo buli obuvubuka bonna buli awo useless Bukorachi, what do you mean by a State House? Singo ngambye embuya bakubye simu manya nti waliyo command. Good. I'm a command. Yeriyo. But how can you tell me State House? As a State House gardener tawala bya gardener gwe balaze yadduse ne million 3 nga yagura ebyokulya. Ngo ngamba nganzo ngamba mbu State House said is Wisdom. Nze kati kankubule waliwo omugagga ne waba mukwano. Na Peter ne State House ne Peter bagambi bwaje nsooka osoka wa mukwano oli mugagga nacho amanya mpisa Wisdom muyise okumutira wano hour there is this si bino bya kuntwala tuula paka lwagulokolabo Wisdom otegese ngamba mubuli obubuko obwambala gundi bwagezako kwambalanga mbunga bana bakuma president wa America mbwa makoti bonna buliawo to do what mbwe a call came from State House ebyo mmanyi Kadaga ne waba nagwa he has to fall as a mighty woman simwe mwamusomesa
oyo nankabirwa kyafa kimu engeri yagwa mu kalulu ayagala nti omanyi we bakulonda oba minisita Kadaga yakulembera akakiiko akakuteekako. Okay, Kaye Wisdom mulone kyalawo. Okimanyi mu mateeka nadda mu Uganda gundi bamuwaabira Kadaga. Omanyi lwaki bamuwaabira? Kati kankubuli abasiru ba wano bakola bakimanyi nti bwe bakuwawaabira ng'olina omusango mu kkooti tebasobola kulonda kuwa sipiika. Kati ndaba waliwo tekiniki eyo. Ojjukira kye nagamba nti nno kakijano President Museveni yakeera n'agamba come 2021 there will be no opposition. Do you know why? Yamanya nti UPC bakyala nothing. DP bayero munda kunguruba green mawa ina kyagamba wanalwala banamutwalirabo. Bali bamujjanja bamanyi nomuwa ku motoka ye omuvuga. Mulwadde bali mulwadde biki. Yes. Aha. FDC bamukubanga mpiso omuntu yakubanga mpiso kumala emyaka 5 ng'ogasi kyaliwo abakyalibe leta mugisha muntu nagamba newe mbawali ne mutesa ne mugisha muntu okuwamba President Museveni afulumanga ageze nagenda butayira ku President naga tuli wano Kosovo bano bagala kuwamba duka kagani President Museveni yatese najja wanaga come 2021 there will be no opposition wa ngatamanyi nti empologoma emagere genda kujja ali mu shock kugambi mu cabinet waberawo biteso 218 babatesa ku mpologoma y'emagere 2 ku Uganda batuzalira kulalira kugambye batuzalira sibe batukanyuga kulalira ne twafuka bali mbata ensonga kati mwamugaya muyimbi munyiwanjaga bitya waliwo n'omukulu yaga Wisdom mwagamba enjaga no nagamba nti enjaga Bob Wine waba mugamba aginywa nga yemuleetera amagezi bwegato ngenda kutandiko ginywa n'omwana wange ije gimuwanga bucha nga yemuwanga amagezi mere mbagivuddeko tosobola kungamba oyo musajja nazuganya bano bonna bajje nobola batambula bonna batunula mabega nakugamba ddira buno bwa police bobutwe pankira ko kateka wane mundu ne kateka wano ne kateka ne katambula kati ngakano waluka dipisike odi Kampala akakubo na mawulire bona butambula kaveme ko bobi huyo kajja kugwa bigonga 10 mundu zezibawaga without their gun they are nothing kimnumira yagamba bakola training esoka ne yokubiba bujja makere ne buyingira ku yokusatu ngeri enkali ewedde yavu badde mukono olabe guwaliruda kirumira yabitugamba dda abaana bakola training je bali ezisoka ezo ofira nayo yes kati Kadaga bamukoze kano kyenkuletedde opposition kyekino FDC Salamu Musumba bawe minister mu government ya Museveni ngongambo yalirira yebo Isaac Musumba ekyokubiri bawangula Musumba eka mulingo ba bitundu bimeka bawe oyo yenyini Musumba bawe ndoza bamuwangula kakati oyo Musumba wa Salamu Musumba wa FDC bawe minister mu government ya Museveni Salamu Musumba yesimbawo ne Kadaga nambawinyo nakiriza nti bampangudde abaali awo ndoza ne bamuleetera ekikapu toddamu kukkiriza tukuwaddiirwa eru wagenda wabire Kadaga nti yanzi batya yakangakanga abantu pozi bagambe kwa Bobi yagenda ekamuli n'agamba wano tulondawo ku Kadaga bona ne balonda pozi muna Kadaga yawangula akalu Bobi yagamba tulondawo ku Kadaga. Yes. Kakati Kadaga bawaddiru Musumba oyo Salamu Musumba genze mu kooti kati omulamuzi ogenda kula kyagenda okukola tetugenda mwezi gwa kuna ajja kulinda omusango paka mwezi gwa kuna omakati agutandike kubanga balonda speaker mu gwa kutaano aguvuge paka mwezi gwa mukaaga gatanna salawo ngoma kyafa tugenda tukolonda speaker bamuga according to the act number 1 tosobola kuwasimba kuwa speaker ng'olina omusango mu kooti kati ekyo bakitaddeyo ne bamala kati byonna bali mu kutayiza naye balwanyisa muntu ogwo sente zamuwa musolo ze zigenda Kadaga bano abantu singa baali bagezi bandizimbye ba leaders tetwebaza Obote Obote yazimba abakulembeze not their tribe
Uganda apart from President Museveni nonya abakulembeze beerandiza bokka Bobi Wine yeerandiza yekka kyovolaba bonna bamutunula they don't know where he gets the forces of power. Kadaga base mujunganda abo from the bezimbisiza bokka negende Kenya olabe Uhuru ali mu kuzimba abakulembeze ba Kenya kyovolaba mugana mu World Bank Kenya ereta Kenya wano mu bank eziri Uganda yesinza mba manager and their performance bagamba nti wooteka munna Kenya omu weetakisa banna Uganda 15 anti we bagamba bugambi anti abayo anti abayizi anti wuliriza mwete muzimbye bakulembeze banka zonna Stanbic Bank ba manager banna Kenya mwe abantu bamwe mwandizimbye babatta system ebatta first of all bagala kuleta baana baabo oleta ekyana nokosa influence kifuka manager wa banka y'omusajja ne branch neegwa ng'agende Kenya aleeta better lwansonga eyandibadde omutuufu eyandifunye ekifo ekyo ate tebakimuwa kubanga owa PR abeera waabwe alisomba beewaabwe go to these banks kubanga kati oddira omusajja nga owa Stanbic nagamba bannaye mwe mu employee nga banafu kumba ab'employee nga weeri yes otegedde kyemugamba Kenya Uhuru kyakola ne woba opposition kyovola Raila Odinga bamukuzizza ayogera because ogenda no osobola okubala abo aba leaders be Kenya abatali mu government 40 nga buli goyogera wa amaanyi ojje Uganda boyogera omulala apart from President Museveni bakusiba Kaye nga kyali ku Kadaga kati Kadaga bamusalira amagezi batandise court ekyokubiri ekyeseza ku Kadaga abamuwagira bemupi bakunganidde munyonyi 10 mwaga ne bamuyita ne bamugamba kubanga bayiro kakati ye tiyabakunganyiza bo bayikunganyiza ne mugazi jango tubuzeeko taata mama najja nababuuzaako nga bali 10 ne bamugamba tuli ebyo bisatu wano tuze 15 nsoko otubale tuze 15 lwansonga ku mateeka ga covid 15 ba MP abatuweleza bali 5 katwaise 15 nayo ina ebyo bisatu kati ate nabo babadde bagezi tebalaze bali 15 balala kuba nga batyo bagula bakanga n'ababuuzaako era abawagira Kadaga bagambye n'oli olanya asobola okukola kye kimu n'akuŋŋaanya abawagizi bo ne bakuŋŋaanya ne bamuyita kati ebyasseeke byaweddewo sisobola kulonda BMP n'oŋŋamba nti tutuulaawo mbututuule mututeeseze ani okumanya ebintu bya movement bya B tonja kuŋŋamba nonze MP mwe ne mukuŋŋaana mu caucus mbu ne muteesa bannayuganda tuboteeko omusolo MP gwe nonze n'atateesa ku floor of parliament mbu bagiteesezza mu caucus NRM yese system one nonde MP kugenda ku floor kuteesa tonja kuŋŋamba mu America mbu aba Republican waba wekiteeso ekikwata ku mu America mu Republican begalira mu nyumba ne bagamba kati ku kwekyo tugenda londa bajja wali ne zefuka buli omu n'ateesa ne balonda Uganda NRM kyekoleddira caucus ne bakunga angagege gonna ekintu tuli ku national issue ongambe mbu mwegalire nalonda sekikubo wange sekikubo mulonze mwagala kufula kuteesa mukokasa NRM caucus ekonganye bwekonganye nesalawo bwe temugenda kiteesaako tekisoboka ebyo mubikolo bano bakatolu bwa maaso kabina n'ebisambi n'entumbe byonna byekunganya ne bidde mu kabuta aka kakatolu bwama kyovola n'amagezi julisa kugamba bonga okujjako nga mwalonda bakatolu bwama abafa katolu bwama yafe enjala ebisambi yafa omutwe enviri matu twatugende ebiwowoolo pancreas n'emitima n'ebitundu by'ekyama n'asigala ng'ali useless bongamba nti noba BMP bonna be tuze tulonda oba be tulina okulonda balinga katolu bwama they are saying otherwise Kadaga bwe mulabanga Dr. tutudde wano ng'olanya afuusa speaker wallahi eno Uganda mugikwase simanyi kubanga mugana tujjako ak'obuntu je tubadde tusigazza tudduka mu parliament ne tugamba speaker atase ku human rights n'abayita kati omunalonda olanya akola atya olanya wa yes road
ate okumanya akalulu kano kagenda kunyuma okujjako nga mugenda kukomyawo President Museveni nga luli muleete n'etteeka kabe open anti aba yakuwadde ssente n'akabanga ka secret ballot Kadaga agenda bakuba akalulu ogenda na ate bannaye Bob Wine thank you nalabye abantu abagezaako okunenya abantu b'empi ba Nupu note mbanenya Semuju yagenda n'agamba nze njagala nnyo mwefudisi muntu omu gwe ntegeeramu ye Semuju Nganda naye yavaayo n'agamba bannange neesibye okuba sipiika naye mmanyi ngenda kugwa ngati ngwanzirira Bashiru nga neondo oli agenda okugwa tulina kwegatta kwatagenda kugwa. That is one. Two, principle Bob Wine yagenda ekamunanonyeza oli akalulu. Ekyokubiri Bob Wine najja mu parliament kukola kintu eki kubalaga akalulu gye kagenda yabwati ne bongezayo Moses ali eri namugatoleeta wano covid sembere ne badire ne basembeza banankabirwa Bob Wine yatula wali nga president yekka bonna basembeza nakabira sembere atoka Kadaga omuzanyisa entebe nejja special ya Bob Wine atula yes ye Kadaga kati awo Bob Wine kyali azokolo kimanyi akalulu kaffe kali eno wa Kadaga era yakimaliriza dda kati Kadaga that is Kadaga naye okumanya government yaffe tekuza abakulembeze NRM kyesinzo tuyamba okuza be bantu ababbi n'abatogera mazima bubbi n'abatogera mazima bobabbi takola teri we NRM akola kintu okujja nga mulimu enguzi ne Museveni abakaba towulira agamba nti abaleeta ba investor mbajjako enjawulo NRM kyesinzo tuyigiza bwe bubbi n'abatogera mazima Kaye tukyali awo gwenga omuntu omanyi criteria zonna omuntu okubeera speaker byalina okubeera nabyo tulabe between Olanya and Kadaga who deserves to become again the speaker Kadaga. Can you describe those characteristics? First of all not kati Kadaga first of all omanyi kankubuulira ekintu kimu tulonda MP lwa bintu bibiri oba bisatu. First of all oversight tumulonda oversight cheki okulabirira ebintu oversee projects za government nti nga bagenda omukazi twamuwa sente za kuzimba eddwaliro lye Lubowa ne bagendayo nga teririyo kanima bana kumanya Uganda system volongoto omukazi yajja mbu investor ne tumwe ettaka lya bwerere ne tumwewerera ne sente mbwazimbe eddwaliro ibadde system ya Uganda volongoto investor singa yajjanga agamba $1 million zange 10 mumpe ettaka nzimbe wabula twamwe ettaka lyabwe ne $1 million tazimbangayo n'ekyo otegedde wuli anekana akalala nkugamba omulimu gwa MP ekisooka oversight ekyokubiri twaddira ssente nga tugenda ziwa mbu president yagambye mbu abaana mu bya covid basomere ku radio ne kati nga tugenda ziwa mu China muwanga kivumbi MP wembara wa semba buki mukono energy ewave mwanyi gomba no gomba hospital mwanga kivumbi bamutegedde nagana ne MP bagenda otuuka mu factory mbweri mukola radio nga balina radio eji atanenge evudde China nga ate nayo bagimportings evudde China naye nga tugana mu billion esuka mu 10 obubbi bwa wano NRM esinza kuyigiriza abannayuganda bubbi na butogera mazima ne babasuuza omugaati otegedde kye ngamba kati omulimu gwe mupya ogusooka oversight ogwokubiri kola mateeka njagala Olanya atubuulireyo ekintu kyakoleddeko oversight na savinga sente z'abannayuganda obutafa ndete n'ebya Kadaga Olanya atubuulire ebyamateeka asobola kubanga but oversight ekikwata ku muntu Olanya yali avuddeyo n'agamba ng'akubiriza parliament n'agamba mundeetere bano babbi ye obadde okimanyi nti bonna abasinza okuddayo kusoma Kadaga abalabye nga baddayo okusoma nga tebalina mpapula amanya abalina ebipapula ebicupuli mu parliament naye abamu yabasirikira dda Kadaga nkugambye ne waaba Katolu bw'amate yandimaze ku parliament ne waaba ono Munyagwa yamugjawo mpolampola mu kakiiko kakosese ng'ategedde alidde enguzi Kadaga abeereddewo abantu kati gwe kankakubuli omanyi nti no era nakyo tujja kikolako program omanyi nti president yawandiise ebbaluwa mbu bateeke omusolo ku bodaboda e Uganda tugenda kutandika kukola bodaboda
kati lwaki bateekako omusolo mwandu ganatandika kukola bodaboda dokita kankubuli singa tubadde tugenda kukola bodaboda katugambe mu myaka ebiri lindako omanyi kye twandisose okukola singa tulina kampuni ekola kati ekola emipiira ekola amayembe tetulinawo neki kati ng'omanya waliwo ogubbi ogugenda okubbaawo ebyolanya njagala olanya byogereko Kadaga buli nnaku tumulaba ayita agamba minisita bwati jangu kyova olaba minisita tebamwagala olanya njagala tubulye minisita gwe yali ayise namukwestioninga taliiwo haluwa ate nkugamba tetwagala kulonda muntu because president agambye bakubya amasi actually kangamba abenaalema abwagira olanya mujja kujjawo Kadaga muleeta olanya ng'alina muganda we mu judiciary olanya oyo asobola okuwanga abawuliriza right now kubanga talina buyinza mujja mukwasa ku buyinza mulabe kye bayita omunodhana yes kakati n'olwensonga eyo Kadaga katumwerekeza olunaku olwaleero katumagalize buwanguzi paka kwandabadda n'amala agwa bwati ne muzeeyi aba agenze twekabirako Kadaga yagamba President Museveni singa sali speaker singa toli mu ntebe singa oli lwaki tula mu ntezo omanyi kitegeeza osobola okukwasa olanya n'oleeta ekyo ekiteeso n'akivunula bwati n'ova entebe ye was Kadaga naye lwakwanga ina ne mutezi fe abakoledde NRM tolina kyobala ababbi bokka bye babala Kadaga singa abe tebakuba Kadaga right now singa tebamukuba naye abasajja babi bano n'olwensonga eyo Kadaga katumwagaliza obuwanguzi kuli olunaku bende nanga I feel comfortable nti Kadaga ademu achikwate mu lwansonga nti botunuli amasiga asatu mu ggwanga tosigasa kubanga galiko mu basajja bokka. By the virtue of gender, she's still first of all, you cannot tell me tulondo munodhana ngali mu judicial ku masiga asatu ne mu parliament we munodhana. That's one. Two, tuli ku gender balance system bali ababiri basajja ne parliament we mukazi I mean musajja tesijja kusoboka. Three, regional balance it can't work nga president mwestana nga ate ababiri abatwala amasiga banodhana either atwala awo parliament ayina kuba mu central oba east kati aba central katongereko waliwo n'ekipya katongereko ne kati aba central aba Buganda bawagira Kadaga nagamba abaganda okuba omuganda si tribe kalakita kyovola abaganda bakeera ne bawagira omunyankole ng'ali mugundi alwana ate abawestana ne batawagira gomanyi abawestana tebawagira President Museveni nga alwana olutalo lwabutajjukira singa Buganda eno eri bwetetinta bali baganda n'abanyarwanda bawagira President Museveni eno wakubanga abantu tebajjuka ne mu bitabo byabawandika tebasobola kulaga Buganda na ngeri gyeyamba mu wano olutalo lwayite lugenda kuggwa abanyankole beegana President Museveni abanyankole bali ba UPC tetwogedde waliwo ekipya kyembadde njaga kugaba kyekikoma mu program ya faawo katono okay mbasibudde naffe tubasibudde tubagala nnyo Kadaga twagaliza buwanguzi akumata 10 mpeera katona ga mubezi waffe crime cartel wali nnyo karem kalatuletedde ebyokunywa ebitaliimu butwa oyo kaya solo kuleta ne byokulya ne mbya sihudu ihudu agenda kuloga mutya hudu gwetomulaba bangana okulya abantu abali mu diaspora bangana wisdom tori ali awantu nange ne mikonja nge nabadde banga bali mukuŋamba mukono abali mu ahayo mwena tubatumiddeko abali mu diaspora tubagala nnyo bannange nze I just appreciate the love you showed us and we are very happy every time when you come up for our shootings tubeera basanyufu era nange anytime because waliwo bagambye kati tujja kubagamba nti tugenda bayita ku mukolo gwaffe mpo tubeerayitako omwomu tweete anti mama face tujja muga program effect tubasibudde akumata 10 mpeera mweraba